Akasana kakyagenda maaso okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Eno ye alipota embeera y'obudde omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Gwe yeetegekera olunaku olw'enkya olw'abaagalana tukubiriza okwambala engoye empewufu okwewala okutuuyana. Ku makya tusuubira okeera n'akasana mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba tusuubira okwatirayo ekiddedde ate awalala akasana okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu. Embeera eno tetugisuubira kukyukamu okutuusa olw'eggulo nga ddyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 33. Karamoja ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 35. Kampala ssaako n'Emirano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30. Olwo ne mu nsozi ez'e ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 26. Gwasuubira okutambulako ku bibuga ebimu ebyebunaayira Cairo, Dubai ssaako ne mu London tusuubira akasana okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Olwo mu Kigali ssaako ne mu Tokyo tusuubirayo enkuba nga ebbugumu mu Tokyo liri wansi ddala ddala era nga tulisuubira okutuuka ku degrees 7 zokka zokka. Ebyo bye tusobodde okufunirayo olwaleero okumanya ebisinga ogenda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.